nange mbasanyusa okubalaba ogambo kyasebo yetu muganda wange mwebale kutambuza mirimu ensonga eziguddewo akawungeezi kolwa leero Alien Skin agenze n'alumba Bajjo mu maka ge oba ku ofiisi ze ebibaddewo amasasi kutulika ensonga zino nga gwe omutunuulizi w'ensonga ozirabyeko ensonga ezo nzirabye era nziwulidde okusinza bwe zitandise ti Alien Skin avudde awo n'agenda wali ku kifo kya Bajjo n'amulumbawo olwokuba nti Bajjo bulijjo amwogerako ebintu bingi naye ekizibu kiriwo nti wali Bajjo yafuulawo public place boolezaawo emmotoka banywerawo omwenge baala kakati kizibu woogamba omuntu nti akulumbye ewuwo ate n'ekirala bamwami Bajjo bajja mu industry katulaba nti be basajja abazze abakoze amanyi naye erinnya lyabwe balikoledde mu mbeera ya kuvuma kulwama ntalo abantu bonna balina entalo naye entalo z'okuba nti mulwana mukubagana ziba za kisiru kyovula ndi abayimbi abasinga bw'abeerawo omuntu amulumbye oluusi addamu na nnyimba wabuyako ku luyimba lwa Wuzo lwaba nga bakyaliwo agenze oli n'amuddamu kwali kudda kwa mukazi we kwaleeta wabitegeera ebyo byonna ng'olaba abantu bakozesa bwongo naye kati ab'ennaku zino bakozesa kulwana kuvumagana ebitakola ki ebitakola makulu naye ganzirowooza Alien Skin bamukubye nnyo okuvira ddala nga bamaze Freedom City mwami Bajjo ne bamuggyako ekivulu kino kyali agenda okukola abetex kimanyi bulungi kyaleeta olutalo kati nze ndabye nnyo mwami Bajjo nga ajja avuma buvumi nga buli vidiyo gy'akola yakuvuma era nekindowoozesa okuba nti amagezi agalowooza ebintu ebirala oluusi oba anyiga nnyo n'agamba engeri gye nninamu ku maanyi kankozesa amaanyi kubanga mpulidde akozeseza ne spray paper spray okubeetaasa kati okukuba spray nakyo si kirungi omuntu waba akulumbye tomuddiza genda ku poliisi muwaabire oba bamukwate ne bw'ovaawo n'ogamba nti mugenda kulwana mpulidde emmotoka bagitutte ku poliisi kubanga era bonna bajja bayita buli omu awe statement okukakana nga mugenze mu makomera entalo nga zizze mu industry ekitali kirungi kuba mwami Bajjo omusajja promoter abadde w'amaanyi naye amaanyi gagenda kufa nga buli omu bamulabanga kubanga mwami Bajjo yandibadde kati ye muzaŋŋanda ate nga badde bazze mumukuba nga basuka mu babiri omuntu yenna bw'ajjanga okukuba muganda wange tolowooza nti oyina muddiza lwakuba mmwe bannamawulire ekizibu kye muyina ti ate nammwe muleka okuwa amawulire amatuufu mubeerako ne sayidi nze sigambye nti Alien Skin akoze kirungi okugenda ewa mwami Bajjo negganga ye amukube negwe bw'olaba gganga ngezze kwanze mbalabye bagobagana oba kitegedde omuntu naawe ateewulira maanyi bwe bakulumba olina kuvaawo bubi oba n'odduka n'ogenda okuba endulu n'ogaba bannaye mu ntaasi naye ndabyeko mwami Bajjo ku kavidiyo ng'agobagana n'omuvubuka omulala ng'alina spray naye agenda akola ki agifuuyira omuntu yenna okwetaasa olutalo badduka ludduke bw'oba owulira nti gwe tolusobola bajeeka ze osanga nga tasobola basobola mu misinde kuba ze n'abantu abasukka mu basatu Alien Skin nga Bajjo ali omu ng'ekimutaasa kyalina epepa sipule Bajjo ekyokuba buli lwokwata spray boat n'okuba omuntu oba n'okanga omuntu n'adduka oba omukazi n'adduka gwe kola ki zaako misinde nawe zaako misinde ne bw'ogamba nti odduka fekanguwulire Seruga bamubbako essimu twali Kaleerwe omubbi we yamubbako essimu Seruga n'agoba omubbi n'ayingireyo mu tosi twanoonya Seruga nga bakubye Seruga bamusse nga bajuzeeko kubutta so nze ndowooza ebintu ebimu nti okulwana si kirungi naddala ogamba Seruga ono omuyimbi bamubbako essimu Kaleerwe oyo bba wakusaasira kati olw'okuba alina amaanyi ekifuba ebiseera ebyo n'agoba omubbi n'ayingireyo mu Kaleerwe nagenda okudda ng'essimu bagibbye ye yennyini bamukubye yabulako kufa kati ebintu byonna ebimu tetulina kubimanyiza n'amaanyi ekyo kyabadde baagala okukola Bajjo baani ate baagala okukikola abaana ba Alien Skin ne Alien Skin mwennyini Alien Skin buli lwolabanga nemubanga mmwe kati n'olaba eggaali ng'ejja togirumbanga bulumbi era abaana abategeera bw'alaba ne bw'alaba luseregende lw'abasirikale ng'abadde teyeekakasa aweta bwesi n'addawa emabega ne bw'ogamba nti nange baabo bazze byebizibu bye tufuna kati babeera mutta kubanga ye atambula Alien Skin atambula n'eggaali ono tatambula naki
Anko Mawa na ggaali Alien Skin okujja wa Bajjo aze ne ggaali esukka mu bantu abana nga Bajjo alina omukuumi oba sekyuliko akubye emmotoka ya Alien Skin amasasi senga Alien Skin oba omukuumi wo ono akubye Alien Skin amasasi ani yandibadde anenyezebwa ng'ani akubye nga omukuumi akubye Alien Skin amasasi omukuumi oba Alien Skin abadde mu bukyamu oba tabadde mu bukyamu oba abadde mu butuufu bw'okuba omuntu n'omutta basooka kukwata era neno keesi gy'olaba eriwo bombi bagenda kubayita statement zikolebwe babuuze wagenze woono n'okola bwoti wabadde onoonya eki kuba kati emmotoka yo oli bagitutte kkiriza Gaana alina okuwondera ate kkiriza abantu abo bonna nga bobalaba balina ebibawaga bombi Uganda etuusaawo tekyawewa kitiibwa mateeka batwalira amateeka mu ngalo kuba Bajjo ne wabeera nga abadde avuma Alien Skin waliwo etteeka lya Computer Misuse Act lwaki siri yayiseemu n'avunaana Bajjo ani Alien Skin anje nkugambye nti abantu bwe batuuka okubanga obwongo bwabwe bulemu okubawa ekituufu ekyokukola bagamba katweyambise maanyi naye amaanyi weekanga gakusudde mu bizibu kati Bajjo oba yabadde omukyamu obanga bulijjo akuvuma kkiriza Gaana Alien Skin alina okugenda ku poliisi akole statement ne Bajjo alina okugenda akole ki statement naye ng'olutalo lw'abano baluyingizaamu n'abantu abalala kati ngaffe n'okyogerako oluusi abantu ne bakulaba bubi nammwe bannamawulire ne mukiwandiika oli n'abalaba bubi naye nga entalo zaabwe ziva ku bizinesi eri gyegambye gye baakola ne balemu ogiggusa nga Abitex agenda okukola ne Alien Skin n'amala ne yeefuula n'ajjayo ki n'agamba gundi tokyagikoze oba Alien Skin entalo ze zimukolera ekyo nakyo abayimbi bakirina abamu nese Alien Skin zokka kamera zino ezajja mulimu abantu abazigendamu ng'agamba nina kuvuma oba okitegedde nina kuvuma nze wempitirawo mubamanyi ng'erinnya alikoze mu kuvuma nga talikoze mu kulowooza ne mu paalamenti gye bali kyova nti abantu abamu ne mu paalamenti bava ku kuteesa ne batandika ŋŋumi oba okitegere so nze ndowooza nti bwe tuba twagala ensi okutambula tuve mu bintu by'okuba nga tukola entalo Ssemakulu oyo yawalana Abitex okumala emyaka ndowooza nga 3 naye nga yamugamba bugambi kigambo n'amugamba nti gwe Ssemakulu eri gye tugenda ne bootojja baagala lutaaya na mayinja kigambo ekyo kyaluma omuyimbi okitegedde kyamuluma kubanga baali bayimbira mu bandi nga bayimbiramu abantu 6 mwali bamanyi oba mwali mazze mawulire bambalaba muli baana batono naye yamugamba nti kati gwe newootojja eri baagala mayinja nani ng'omusajja ebiseera ebyo munafu talina luyimba naye ekintu ekyo kyaluma minsaki ki ekyandikoleddwa obudde buno kyendowooza ekyandikoleddwa be bantu okukula omanye okukula tekuba mu myaka yokka naye n'obwongo engeri gy'okwatamu ebintu ze mbalaba nnyo gwe nkulaba nnyo ng'obuuza abantu ebibuuzo naye netulina abavubuka nga nabo muli batono naye nga mubuuza ebibuuzo ebitegerekeka era n'ogamba omuvubuka ono mugezi oba okitegedde so nze ndowooza abantu bakozese magezi okusinga okukwata okuba n'entalo kubanga kati kankubuulire Bajjo ayinza okugenda na Alien Skin ayinza okugenda ku poliisi Alien Skin bamusiba oba bamusindise luzira nekkiriza Alien Skin waliwo abaganda baga nti 10 terikyawo omu waliwo abagenda okugamba nti Bajjo asibyani Alien Skin oba omuntu omu oba basatu nabo bamuwalane olwa Bajjo okusibaani Alien Skin ne Bajjo singa anasiba Alien Skin Alien Skin singa naye asiba Bajjo waliwo abasobola okuwalana Bajjo Alien Skin lwaki asibye Bajjo abaana bano abatambula n'abayimbi balina kukomawa kuba kigambibwa nti n'omu ye bamutaddeyo naye omuyimbi ali ku fangoni abaana abatambula n'abayimbi kigeze ng'omusirikale ng'atambula ne mukamawe buli lwokwata ku mukamawe ne bw'aba driver ng'okwata ku mukamawe era naye tayinza kukoleka ki abaana abo batambula n'abayimbi bo balina okudifendinga abayimbi baabwe kubanga kwe baba bali emmere tebasobola kukerenja ne bakuba edikezo ŋŋumi ng'alaga viper alaba laga viper tekisoboka so abaana batambula n'abayimbi nabo balina kubeera n'amagezi bagano olutalo woba otaasa waliwo wotaasa naye tokuba
waliwo wookoma waliwo wookoma kubanga bajja kusiba oluusi omuyimbi aleme nokukola kino kirekawo Alien Skin ne kaliya ye. Alien Skin ye ng'omuyimbi okusinga ku Kazitoke bamutaddemu era w'amaanyi nnyo kubanga bagezezzaako nnyo abantu omukuba mu mawulire okola kinaye tekina we kigenda muteeka kubanga Alien Skin mujjukire yajjira mu ntalo. In fact nze nasooka okuwulira Alien Skin nga akubye omuntu ku bbaala egganga ye yakuba omuntu ku bbaala bagiyita Vox. Kati Alien Skin yajjira mu ŋŋumi era lyobalaba lwe yakuba Palaso obaani yamukuba Palaso yamukuba era nze nabagamba nti naye awulidde we kiruma era ku olwo nagamba nti baba bakubya Alien Skin bakoze bulungi kuba naye bulijjo akuba banne. Kati ye ekyokuba mwe yajjira kubanga mwe yakola ki naye abantu abo ababiri bonna obulwako omugezi n'omusiru olawo okumanya nti ono omugezi oba musiru kubanga kati obadde olaba vidiyo zonna okuba Bajjo zakola simanyi amuyita sikaati simanyi sikaati biki era nze neebuuza bw'oba wagula Alien Skin n'agaana okukolera lwaki togenda mu kooti n'omusuwinga okitegedde n'oleeta abajulizi naye odda kukuvuma mpuya nti baali baguze n'abamawulire kwegamba entale zira mu indasitule eno nnyingi nnyo naye nga tetumanyi bwe tugenda zikola ki naye kati nga mmwe abasaka amawulire mulina okwegendereza naye nga ku bintu bino obulako omusiru n'omugezi.